So obadde ombuuziza ki ekirala kyenkola okugyako music? Mugyeko music olowooza engeri gy'otwedingamu nayo teyasikiriza bakulu bano. Oh, okay. So kakati bano abakulu, the general company approached me actually is it a month ago, 2 weeks ago, around there, before the current saga. Yes, they approached me before, because even before all this, I was trending. My music was trending. Nyash play topping charts everywhere. Nyash, even in Nigeria, he says. Yeah, so nali trending already. Nga ne music Nyash buli omo luyimba lumanyi nga luli mukola fine. Chovala ba approaching before this. Yes. Nyimbidde mu Uganda mbadde nyimba obulamu bwange bwonna okuva ku ssomero yonna gye mbadde ntambulira yonna mu mawanga mbadde nyimba obulamu bwange bwonna okuviira ddala ku ssomero mu primary ne gye ntambulidde yonna mu mawanga, naye mu Uganda wano wendi mu music industry ya Uganda nakamalamu emyezi 9 ndowooza sinnaweza mwaka. Kale olina album nyimba 8. Tewali album wabula ndi mugikolako singles ne collaborations nyimba 8. kanga tekawo nga eryetya kyajja oba si yegwa. Okay. Ekisookera ddala okuddamu yenze ali mwaka Katambi. Kiddemu? Yenze. Yeah. So you are the one, eh? Yes. Yenze ekyokubiri nga njagala bategeeza nti sinze yakata. Okay. Yeah, waliwo omuntu abadde blackmailing eyo okumala ebbanga lya myezi emeka from last May. Okay. Mwaka guwezi. Yine emyezi. Wabadde omuntu blackmailing, so obutakigenda nnyo sagala kugenda mu details kubanga I'm working hand in hand with police and the law to get this person abadde blackmailing ye yabitadde nga manyi face ye n'ekifaananyi kye nkirina naye tuli mu munoonya simanyi jwali tetunnamufuna awo wennyini Gloria kuba kiraga gwe wali akutte akatambi ako n'okasindikira omuntu oyo gugamba nti yakata. Ndowooza mwalaba bubi kubanga omuntu singa ndi mukeekwata singa nalina essimu. Yes. Tegeeza bakurekodinga buli audience. Nyonnyola amagulu. Sinze yakeekwata n'ebirala ebigende ebikwatagana sinze yakeekwata era sinze yakatadde ebirala ebisigaddewo ngenda kuba mbaddira nga tumaze okufuna omuntu kubanga bitulimu sagala bigendamu nnyo right now since I'm having a more important topic at the moment, which is business endorsement, something at least making my life better, because when mbadde nsirikiddeeyo I didn't know how important mental health is and issues to do with depression, because I'd never been depressed. But reasons why I was quiet is I was working on I was processing. I was surprised, just like everyone, because so out of the blue I was surprised just like everyone. Amateeka babuuza tekigenda gw'otaanya nteekateeka zo ne kampani eno yali genero ye bakusavinze oba bakuyiseeko ko aba CID tebannampita kyekisookera ddala. Ekyokubiri nga sinnayogera ku eyo ensonga ey'okumpaabira ntuusa
okusaasira eri abakyala abawala bonna abaali bayise mu kintu kino kyendimu era nga first of all njagala kutandikawo njagala kukolagana wamu n'ebitongole ebiyamba girl child nga nze ne girl child nga nze ne cases ezagala okwefaananiza bwezi so that girls like me, women like me can live in a blackmail free society, because one thing I'm sure of is okwekwata akatambi oba okukankwata si musango. It's not punishable by the law. What is punishable by the law is revealing it to the public, which is promoting pornography. And I don't think anyone can wake up and do such a thing to themselves. Yeah, no one would want to go through what I'm going through. Yeah, but to answer about this person who has reported me, I believe he has sisters or daughters. I believe he has a family, sisters or daughters. Chenyizo gamba nti no. Oba yandisoose n'alowooza n'asooka n'akola okunoonyereza nga tanna trying to frustrate me more than what I've been already going through. Yandisoose n'akola kunoonyereza. It's okay that I filed my case in May 2023, this very case. Then we tried to follow up and the person left the country. Yeah, that's what I can tell you. Then they came back, maybe yalabye nga I'm famous kati ndi mukikuba nagamba maybe kakoleki te career yange, but okuddamu ekyoyo ayagala okuntwala mu mateeka, it is okay, kikkirizibwa, buli omu akkirizibwa okulowooza nga bw'ayagala, kubanga kumwe mwenera tewali abadde abamanyi mazima engeri gye tubadde tunavaayo kukyogerako. Yeah, naye nze I'm ready to comply with the law and police and everyone who is interested in this case to bring out the truth. But ngenge gye mbagambye, the little I can tell you is that I did not release the video.